Enkya ya leero Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga akedde kulambula balimi mu disitulikiti y'e Butambala wansi w'enkola ya Mwanyi Terimba. Ono atandikidde mu nnimiro ya mukyala Winifred Namyalo Sempijja e Kajjoolo mu ggombolola y'e Budde. Tufuna emisomo okuva mu bibiina ebyenjawulo nga wa division ne tufuna emisomo okuva mu ggombolola egy'omulimisa Katikkiro asinzidde eno n'asaba abaami okuyambako ennyo abakyala baabwe okubayingiza obulimi bw'emmwanyi ssaako n'ebirime ebyettunzi ebirala. Bannabutambala temutya, abakyala mubawe omwagaanya bakole emirimu. Teri kigaggawaza maka ng'omukyala akola. Omukyala atakola naye muzibu nnyo. Zino za nviiri, zino za kusala njala. Ili bwetuuka abaaya bagiyita abaaya bw'otagula abaaya n'olutalo. Bw'avudde wano alambudde omulimi John Ssentongo ku kyalo Kabula mu Gombe Town Council ng'ategeezezza Katikkiro nga bwe yatandika n'ekisomoozo ky'ettaka ery'olunnyo wabula nga kino tekyamala mu maanyi yasobola okukirwanyisa. Bangamba ng'onoosobola waawo nze munnaye temumanya bya Katonda. Simba emmwanyi zino 11 ezisimba ezisooka ne zigaana okukwata nga zijja ziva kubuuka lwakasente kange katono ebiseera ebyo. Bwe namala ozisimba nga zigaanye ne nkyusa ebikola ebyalimu ne mbisaawa. Tulina endowooza nti ebirungi biri mu kibuga era abantu bangi bakadde baabwe bwe babawe ettaka oluusi nga bakyalina balamu nga balitunda nga beeyunira ekibuga, abalala babalinda kufa ne batunda. Ekyamazima mu kibuga ebirungi gyebiri naye mu kyalo. Katikkiro akubirizza abalimi b'emmwanyi okutandika okweyunira ennyo enkozesa y'ebyuma bya tekinologiya mu kulima n'ebigenderako ssaako n'okufukirira obutalindanga nkuba. Lowooza ku ky'okulimisa ebyuma, lowooza ku ky'okufukirira. Gundi yonna ebyokufukirira okusima oluzi nakyo ebyokufukirira wano obukadde 10 bwe zityo kirowooza nti zinaggwawo bakale ziweddewo, naye okikola omulundi gumu n'obeera ng'okukiddamu emyaka nga 7. Akyaliddeko abalimi abeegattira awamu mu kibiina kyabwe Kibutambala Saza Farmers Group abamuloopedde obubbi bw'emmwanyi ne bibasomooza ebirala. Twetaaga entambula etuyambako mu mirimu, ekyuma ekikuba obuwunga ku mutindo, ensimbi oba ssente ezikozesebwa okwongera ku mutindo. Omubaka wa Pulezidenti mu disitulikiti y'e Butambala Sulaiman Lubwama Butya akubirizza abantu okweyambisa ennyembwa mu matumbi budde mu maka ne mu misiri okutangira ku kizibu ky'ababbi. Abantu bangi balina embwa mu maka. Embwa tugimanyi bulungi nti etuyambako okukuuma awaka, naye obuzibu abantu bwe bakola nti embwa bagireka emisana n'etaayaaya. Kati embwa bw'etaayaaya nga buli muntu ajje waka etuuka nga buli muntu ajje waka emumanyidde ate nga abatubba babeera bantu baffe bakumpi. Katikkiro asabye bannabutambala okunyikiza obwegassi mu bwerufu obwesigwa ssaako n'okukwata empola ensonga. Ne bweneba bizinesi yange liki bw'onootandika n'ebinene bwe biti omanya ugenda kugwa. Otandika mpola olunaku olumu ne luziba, omwezi ne guyitawo, omwaka ne guwera n'ogenda ng'oyiga. Ono oluvannyuma lw'okulambula abalimi asisinkanya abantu bonna mu kisaawe ky'e Gombe gy'alambulidde emidaala gy'ebintu ebikolebwa abantu ssekinnoomu n'ebimu ku bibiina by'obwegassi. Saddati Mbogo, Agafeeyo ku Spark TV.